naye tunyigirizibwamu naye nga tolina kyojja kuloopa, tolina wojja kukola ki okujjako tugamba olina kwebeereramu kuba yo gavumenti ekola ogwayo esasulira abaana UPE then n'abasomesa nebaleeta yo neekomaawo kati negamba omuzadde omwana muwa yunifoomu muwa ekyokulya kuba yo tegenda muwa kyakulya esuubira nti mululima babiri yo naawe ekyamukisa mubi nti omulembe gwe tulimu nti abali mu gavumenti ate bo balowooza gavumenti emala buli kimu so nga tekisoboka gavumenti eyinza kumala buli kimu ekwasizaako buki kwasiza nga bwolaba kyaki bwe yazimba neteekaawo nti guno omusingi gwa kyaki of Uganda guno ogw'abakatoliki guno ogw'abasiraamu neekomaawo ye tulongoosa bulongoosa mu bya mwoyo naye kati naawe ng'omuzadde waliwo kyolina okwekwasizaako so kyetubasaba ng'abazadde baffe netulaba batandisa okupiikinga kubanga baalinga abaabivaako naye kati tulaba batandisa okudda engulu taata engeri gyazzeemu agenza okulanga buli kintu kitambula ndowooza bulungi nga kirina okutambula tusuubira nti omwaka ogujja tujja kukola birungi byereere naye bino bitusoomoza emiwendo ebyokulya ebijjanjalo birinnye enkya n'eggulo akawunga ko tetumanyi na kumanya so bye bitusoomooza nnyo pozi twagana kumaliza ennyumba ya mukulu wa ssomero ennyumba wa obis bagitandikako naye teggwanga naye eryawo etusoomooza mpolampola n'abasomesa bange njagala basule bulungi beegomba okukola mu Namawujo Church of Uganda myaka egijjanga 2-3 so ennyumba z'abasomesa si nnungi njagala nazo ndabe nga bwe mba nfunye muzira kisa wankwasizeeko tusobole okuvaayo ne bwe abatazze nze mmanyi abazadde banaaba kitegedde tujja kusobola okutambula ffe tugamba olabirire nti ofuna amata amaki amalungi nze ntera nnyo okufaayo abasomesa bange walina faamu yange faamu etufunamu amata obugi waffe wetufumba nga tuteekamu so anywa kututa buli muntu abeera musanyu ekyokulya kifunira mu budde ate nabo bakitegeera nti bwe tunaaba tukoze bulungi ebirungi bijja kujja muki mu maaso yensonga lwaki tulina ya disitulikiti yaffe nze kasondetera akati egy'ebirija ng'ogifunye ofuna obuti nga gumeka zonna zibeera kisente kugamba abasomesa bateekamuko ka motivation ng'okateekamu obasubira birungi byereere so tugezaako kituufu ekitundu kye tulimu period gye tulimu yabyabufuzi ebyobufuzi mubimanyi bulungi nnyo nti bitukosezza nnyo naddala wano mu central oba otunudde awalala bagezezzaako kitegeera naabe waffe wano abazadde njabawo amagezi geegamu nti abaana baffe abo baana baffe ffe tulina okwebeereramu nga ffe oba munnabyabufuzi agambye eki oba agambye eki kitegeere mu bwongo bwo nti munnabyabufuzi anoonya kalulu aliwo myaka 5 niyo omwana aliwo naawe obulamu bwe bwonna so n'olw'ensonga eyo nze nsaba busabi abazadde bategeere obulungi bwabwe nga gavumenti bwe yavaayo ne bateekeramu abakugu mu masomero gaabwe nabo babe balabirira abaana baabwe kuba abaana baabwe si ba gavumenti oli wakubuza gavumenti yaani gavumenti eyo ng'esonga muggo so abazadde nze ndowooza balina kwebeereramu ng'erira yaleero bwekola ki bwenza bannabyabufuzi bagambe ebintu abantu ebituufu naye babalimba abamu abasinga babalimba bulungi bayagala kweyisizaawo byabwe kubaffe essomero lyaffe lino nze ndi wa mukisa tinayo nga bannabyabufuzi 3 basomeseza wano abaki abaana era baate bye boogera birala bannabyabufuzi bannaabwe era batuyamba essomero lyaffe ogenda mu maaso kuba bwe bajja boogera birala kati bano bajja ne balimbalimba ate bano betulina batuyamba nga balambulula biri oli byaliyembye nga tebabikola ki babitegeeza n'okutwalizaamu yo Namawujjo bannabyabufuzi baayo oba waliwo akatawuni tawuni bo babuufumukko era baagaliza ekitundu kyabwe oba buli avaayo okwogera tayogera nga bali ab'edda olowooza y'ensonga lwaki olaba ne performance yaffe ekola ki evaayo so nze bannabyabufuzi mbagamba kwagala bitundu byabwe tewali agenda bibaagaliza abazadde baagala abaana baabwe tirejja kujja ku mwanawo obujja kubeera naye erinnya lyange Ssemanda Joseph Kazibu Mzalwangu Mugalu, and teacher, Wanda Muyenje CU Primary School.
nebaza Katonda olw'olunaku luno nti omulabirizi yatusuubiza okujja okutukyalira bannange akyadde libadde essanyu jjereere. Twebaza nnyo Katonda olw'ekyo. Bishop waffe Enos Tito Kagodo yasomera wano mu Namuyenje CU Primary School era y'omu ku ba OBs betulina abakuukutivu. Alina n'ennyumba nnamba mu ssomero muno Kagodo House era atusapootinga bulungi mu biseera bye eby'eddembe ajja n'atukyalirako nga tazze nga Bishop naye nga azze ng'omwana waffe mu ssomero. Essomero lino lya gavumenti naye tulina okusalirwa kunene nti tulina ebisoomooza. Essomero lino gavumenti terizimbirangayo wadde ekizimbe n'ekimu. Population yaffe nnene nnyo, oluusi tutuuka ne mu baana 100 n'okusingawo, naye ekiri mazima tusomoozebwa olw'ebibiina abaana mwe batuula. Musomesa n'asomesa abaana nga 150, 130, 110, 10 okugenda waggulu, naye nga batuula mu luumu emu. Bambi n'abeera ng'akaluubirizibwa era nga n'abaana tebasoma bulungi. Abamu bamanyi n'okutambula ne bagenda nga n'entuula mbi, desks kwe batuula tezibamala. Buli kiseera mbeera nkola repair naye gy'okola repair yeddamu n'emenyeka olw'ensonga nti batuulako abaana bangi nnyo. Naye twebaza Katonda nti abaana weebali tukola kye tusobola okubasomesa ate bonna bayita bulungi ne bagenda mu secondary school. Njagala okwebaza abazadde bange ab'e Namuyenje kubanga bankwatirako buli we mbagambira bannange latrini tetulina, ne basonda 10 kyabwe ne tuzimba latrini bagenda. Tulina ekizimbe ekizimbibwa main hall abazadde ba OBs ne ba OGs. Twebaza Katonda nti twasobodde okisereka naye tugenda kukiyingira nga bwe kiri mu nfuufu. Temuli madirisa, tekuli miryango olw'embeera abaana gye bayitamu, naye nga tukkiriza Katonda byonna bijja kutereera. Tukolera gavumenti omulanga, iffe tetuli wala nnyo bannange, tuli school 001 Mukono Main, naye batuyitako ne bazimbira amasomero ag'omu kyalo eterina baana ng'ate waffe wano abaana bajjudde. Kale tusaba obuyambi bwa gavumenti baffe batujjukire, batuzimbire ku bibiina, batujjukire. Abasomesa baffe basula bubi nnyo ennyumba zitindiika. Tubadde tusaba gavumenti naffe etujjukire batuzimbire ku nnyumba z'abasomesa. Twagala okwebaza tewali bukungu n'omu wano asomeseza wano mwana. Lwaki tebabaleeta mu masomero gano? Bo gye basomeseza abaabwe balya ate ne baddira mmwe ne mugamba abaana bwe tubaliisa ki mmere. Ekino kya bulabe nnyo era sikiwagira. Tusaba bana bafuzi abo batafaayo abanoonya obululu neme kukozesebwa bukozesebwa. Nammwe mwesalirewo ekirungi ono omwana wo tulabyeko abamu nga bawaabye bagenze mu RDC nabo abamu ne bajja ne bakunya abakulu b'amasomero. Lwaki musolooza abaana ssente naye nga mwana wo gwe basabire emmere? Waliwo ewaffe eri mu municipality abaana babasaba wa nassale nno 8 kuliko okuzimba n'omwana okunywa obuugi, n'akuba essimu paka waggulu nokababyanza akakazi katugedi tica wasabye okya abaana ssente. Naye omukazi ali wano myaka 4-5 aveewo, omwana we asigale naye bangambye omuzadde amala ne yeenenya. So bazadde bannange abaana baffe, nalina moto yange bwe nali Venevo oyo waliwe bankunguza ne bantuma e Namunya nensangayo abazungu. Naye we natuukayo ne ŋŋamba nze abaana abange nze muzungu waabwe era we nalabanga abazungu abo bamanyiyo obusumba si bwe bwali bweyambe abo bwe busika bwammwe. Abaana abo essuubi lyonna liri mu mwana oyo wanaaba talidde kyamutawaana. Ate ekirala abaana baffe bano we baba tebajja ku mmere bafuna abamu okuwankawanka najja ng'akyama wano babategatega bino kubanga n'enjala emukolokota. So basaba mufeeyo nnyo ku baana baffe okulya. Ffe amasomero agaffe ag'ekkanisa ekiwandiiko kiri kimu, abaana kulya mmere. Mulire bannaaye kuba gaffe masomero gaffe baana kola ki
kulya mmere. So basaba mufeeyo eri abaana. Nekirala twebaza gavumenti etuyambyeko. Naye etuyambako tekimala. Kati mulabye abasomesa ssebo olina abasomesa ba gavumenti bameka? N'ayongerako 5. Abasomesa babeere nga bakola ekirungi era kambabuulire. Tulina lisiti y'amasomero. Ssebo eri masita tuweyiba tulina kutuuka we twagala. Ate gwe twakuleeta wano nga mutuba. Ekimanyi? Tusuubira binene byo. Owulidde? Essomero abaali balyagala bangi. Owulidde edi masita kankuloopa eri abantu bano. Tukuleeta wano twagala first grade essomero libeere first class wano ssebo. Twebaza otandise bulungi ssebo. Otandise bulungi. Naye tusuubira binene, tusuubira era ndoza kwe kulaba nga mpakiramu abasomesa abalala. You have enough staff now. Twagala bazadde bano babeere nga bakuwagira. Kubanga bannange ekyobwereere kiba kya bwereere. Era abaana tebanasomera obwereere era bajja kuvaamu nga bwereere bwennyini. Mujje mikwano gyange. Kakati tusaba bannange muwagire ennyo. Naye kyetugamba nti bw'owaayo akasente eri kikyajja kusobola okusasula abasomesa abalala. Kuba obulungi bwo gwe omuzadde omwana wo asoma bulungi kikola bulungi. Kiseeko. Namukitege. Ira abantu olizakole ngambye. The opposite. Ngoli muwanvu. Njogenda bino bendanga bakotanyi bange. Nnyo atolo olunaku luno ate omulabigizi lwatuwadde webali wano ate nga ne ku bukulembeze bw'essomero era webali ab'olukiiko babadde ku kitanda